Ebibuuzo by'abayizi abaatula ssiniya ey'omukaaga omwaka ogwedde bifulumiziddwa olwaleero era nga bano be bafundikidde abayizi ab'ensoma enkadde ku mutendera guno. Bw'abadde ayogera ku mukolo w'ebigezo bino kwe bifulumiziddwa mu maka g'obwa pulezidenti Nakasero mu Kampala, Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era mukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni ategeezezza nti akakiiko akavunaanyizibwa ku bisomesebwa kakola butabwera okulaba ng'ensoma empya eyongera okunnyikira ku ddaala lya haaya. UNEB for this achievement because UNEB has indeed successfully discharged its mandate to the expectations of the nation and on time, despite the large increase in candidature, as you heard them say. Ono yeebazizza ekitongole kya UNEB olw'obuwanguzi obulabiddwako mu bigezo by'omwaka ogwedde, songa era asanyukidde n'ekyomuwendo gw'abayizi abawanduka ne batatuula bigezo okweyongera okukendeera. Kyagamba nti kyongera okulaga ng'ebyenjigiriza byongera buli kaseera okutereera wano mu ggwanga. 434 of our children who completed the 3 levels of our basic and secondary education. This is an increase, as you heard, of 107,703, 8.3% from 2024. We also acknowledge with gratitude the decrease in dropout rates in all 3 examinations. I am pleased to note a rapid increase in candidature at the USCE examination level over the last 3 years. In 2023, the candidates, as you all have... Minisita Janet Museveni era musanyufu n'eky'abaana abawala okwongera okukola obulungi. I am pleased to note also the good performance by girls, and I congratulate them on this remarkable achievement. I am particularly impressed by the steady increase in the number of girls taking on science subjects and that they have done very well. This demonstrates that there is nothing mysterious about mathematics and sciences. What we now need is more encouragement and the presence of the role models of mothers in our society. Ono mu ngeri y'emu asabye abazadde okunyweza obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okuyamba abaana mu kusoma, so ng'era abatayise abasabye obutaggwaamu maanyi. Step into your God-given role. Please be present and active involved in your children's lives. May you never forget that education is a shared responsibility and its foundation is built within the family. With love, with support, and a positive family environment, you play a key role in nurturing your children to lead fulfilling lives and to value education. Ye Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebya waggulu Dr. John Muyingo ategeezezza nti ebivudde mu bigezo byolese nga abasomesa n'amasomero gakoze omulimu ogw'ettendo mu kutumbula omutindo gw'ensoma olw'abayizi okweyongera okukola obulungi okusinga ku bayizi abaatuula ebigezo bye bimu omwaka gwa 2024. As highlighted by the chairperson of UNEB, we have witnessed a 17.2% increase in candidature of our learners who sat the examinations 1925 compared to 2024. This growth reflects your visionary leadership, which has expanded access to education for learners across all levels of our education system, and we thank you very much, Mama, for that. Ono kyokka asabye abasomesa okwongera amaanyi mu masomo ga sayansi olw'obukulu bwago naddala ku ky'okubanga gatunuliddwa nnyo okwongera amaanyi mu byenfuna by'eggwanga. The teachers who continue to implementing the competence-based curriculum and whose daily efforts continue to shape the learning outcomes we are witnessing today. Mama, I'm also pleased to note that this year we have registered steady improvement in candidates' performance in most science subjects. Kabagahe Mary Rose ne Maido John be bakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.